Omulungi yeekuumidde ku MRI TV kyokola kyamaanyi kadde ka mawulire ng'omusomi yenze Douglas Katono omuzukulu wa Katongole nzikiriza nga kutuuseko mu bufunze. Okuwambibwa kw'abaana abawala mu kibuga ekya Nigeria kukomezaawo Kafiyu Nokugalwa Kwobutale. Ekibiina ky'amawanga amagatte kiguddewo olutalo ku kibuga ekya Eritrea eky'eggwanga erya Ethiopia kiwaliriza Eritrea okufuluma. Akulira oludda oluvuganya gavumenti mu ggwanga erya Senegal atiddwa oluvannyuma lw'okukwatibwa poliisi. Eggwanga lya Ecuador lirangiridde minisita omuggya. Amagye ga Colombia gakoze olulumba ne gatta 10 kwabo abakabinja ka Force Armed Revolutionary Colombia kangakuwe mu bujjuvu. Abaana 279 ab'essomero abakwatiddwa bamukwata mmundu bakomezeddwawo ku bwabobwe. Omusasi waffe katonoddeewo kagatuwe mu bujjuvu. Okuwambibwa kw'abaana abawala mu bibuga by'e Nigeria kukomezaawo Kafiyu Nokugalwa Kwobutale. Omwogezi wa Nigeria mu ssaza lya Zamfara agambye nti gavumenti y'e Nigeria erangiridde Kafiyu Nokugalibwawo Kwobutale oluvannyuma lw'obwegugungo obwatuuseewo ku kuwambibwa kw'abaana abawala ab'essomero. Akawungeezi k'olwokusatu amasasi n'obwegugungo kwabalukawo olw'essanyu ly'okkomezebwawo kw'abaana abawala 279 abaali bawambibwa bamukwata mmundu okuva mu bisulo byabwe eby'essomero. Gavumenti yakakasizza okuteebwa kw'abaana bano abawala era n'egamba nti baali balina okumala okukeberebwa n'okugenda okufuna obujjanjabi. Ku Lwokuna omwogezi w'essaza lya Zamfara Sulaiman Tunau yakiyise kya nnaku abatuuze okujeema era n'agamba nti gavana yateekawo kafiyu okuva akawungeezi paka 12 ez'okumakya asobole okukendeeza obutabanguko n'okukuuma emirembe. Nsigadde ndi Douglas. Ekibiina ky'amawanga amagatte oluvannyuma lw'okuteekawo emisango eri abantu mu ggwanga erya Ethiopia n'obukwakulizo ku mmotoka zaabo aba Ethiopia aba Eritrea kireetedde eggwanga erya Eritrea okufuluma mu ggwanga erya Ethiopia. Omusasi waffe Nancha Veronica kagatuwe mu bujjuvu. Ekibiina ky'amawanga amagatte ekitaddewo olutalo lw'emisango mu kibuga kya Ethiopia Tigara kikubiriza Eritrea kugifuluma. Ekibiina ekigatta amawanga ku Lwokuna kyateekawo emisango eri abantu mu Ethiopia Tigara nga kw'otadde n'emmotoka z'Aberitrea okuva mu ggwanga eribalinaanye era kyalabudde ku njala era ne kyegayirira okuyamba abantu. Naye okweyawula kw'ekibiina ky'amawanga amagatte ekikola ku by'obukuumi kyayimiriza ekibiina ekyo okulaga obugatte mu maaso. Omuwandiisi w'ekibiina ky'amawanga amagatte General Antonio Guterres yeegasse ku kukoowoola kw'emmotoka z'Aberitrea okulekulira Tigara. Omwogezi Stefan Dujarric era yeeyogedde ku Lwokuna wabula omutebenkezi w'eddembe ly'abantu w'ekibiina ky'amawanga amagatte Michelle Bachelet akola ku by'okunoonyereza ku mbeera eyo. Nga wayise ssabbiiti emu Amnesty yagamba nti emmotoka z'Aberitrea zatta 10,000 z'abantu eyo. Bachelet era yagambye nti ofiisi ye yali yakuŋŋaanya amawulire agakwata ku kikolwa ekyo nga kw'ogasse n'okwesosola mu kibuga ekikulu ekya Mekele n'ebibuga ebya Humera ne Adigrat mu Novemba Ethiopia we yatongoza obulumbaganyi obwo. Nancha Veronica ku MRI TV. Akulira oludda oluvuganya gavumenti mu ggwanga lya Senegal atiddwa wakati mu bikwekweto ebyakoleddwa poliisi y'eggwanga erya Senegal. Sekide Ronald abaddewo kagatuwe mbujjuvu. Akulira oludda oluvuganya mu Senegal gattiddwa oluvannyuma lw'okukwatwa poliisi. Obukubagano bubaddewo wakati wa poliisi ne bannansi ababadde beekalakaasa olw'okukwatibwa kwa Sonko Oswani. Ku Lwokubiri omusirikale wa poliisi omu alusuddemu akaba ate abana ne babuukawo n'ebisago. Bino bibadde mu kabuga akayitibwa Bingon mu maserengeta ga Kasamansi Regional. Kino kikakasiddwa poliisi. Sonko akwatiddwa ng'atyoboola Public Order Protect
okukwatibwa kwe ebadde manduso eyalabwako mu mwaka gwa Dankai ey'obutebenkevu mu bugwanjuba bwa Africa. Dazini z'abayizi abakwatiddwa mu Dankai, Sherike, Antanant ne Drop mu ssettendekero wa University gye basudde ekiddo kya poliisi ya gaasi n'anyooka nga AFP mu kiwandiiko ekifulumiziddwa. Sonko bamwongeddeyo ku Lwokuna mu Dankai Court House gy'anaalabikako mu maaso g'omulamuzi. Enkumi n'enkumi z'abantu beeye ku bizimbe ekiyitibwa Moto Arcade nga bafuuwa eŋŋombe n'okuyimba nnyimba ezimusuusuuta. Ye Minisita Afulon Felix Daime akikakasizza nti akwatiddwa Sonko ng'avvoola amateeka ga coronavirus n'aga traffic. Wabula buli omu yeewuunyiza ebifulumiziddwa RFM. Sonko yeegaanye ebikwata ku fayiro ye ey'omusango ogw'omwaka oguwedde ku byenfuna. Sonko emyaka 46 yalondebwa ekitongole kya Frequency okukulembera abayizi abato, era wano we wali n'ekitaawe n'abagoberezi be. Yavaayo n'adduka zambwa avuganye ku bwa pulezidenti mu 2019. Yamalira mu kifo kya kusatu ne yeeyubula mu kisanja ekyokubiri. Yaliko pulezidenti wa France Colon bamuteekako ekkomo lya myaka 2 mu consecutive term ayitibwa Shalo mu 2016. N'awanika fulaga ya Shalo launched constitutional review. Sechi Donald, MRU TV. Omulungi awuliriza tovaawo katumala ovaako obulango bw'abakama baffe tukomewo tukuweereze agasigaddeyo. A glance at the Emergency Empowerment. When you take a sport or either take a deep look at the way the AIMA Regionalism Department is devoted to the practice. It is hands-on to every participant and backed by the well-stocked studios of Royal FM and AIMA TV. The department has fed the group of practice with outstanding personnel backed by professionals in the practice, and it is seen from the products of the different students. Take a glance at every sector. The Royal FM has all the required machines and personnel to release a well-backed student. The MRO TV now has some of the most competitive programs in the media world. It is Mutesa One Royal University Journalism Department. Vanyuma lw'obutategeeragana ku ddagala erigema ekirwadde ekya COVID-19 mu ggwanga erya Ecuador balangiridde minisita omuggya Namatovu Justin katuwe ebisingawo. Eggwanga lya Ecuador lirangiridde minisita y'ebyobulamu omuggya oluvannyuma lw'obutategeeragana ku ddagala erigema ekirwadde kya COVID-19. President Lenin Moreno owa Ecuador yalangiridde minisita y'ebyobulamu omuggya ku bbalaza ya wiiki eno Rodolfo Fanan ow'emyaka 63 oluvannyuma lwe yabadde omusaale mu byobulamu Juan Carlos Zavaros okulekulira obuyinza obwo. Zavaros yalekulidde mu mwezi gw'okubiri nga 26 oluvannyuma lw'entegeka ze ez'okuleetamu eddagala erigema ekirwadde kya COVID-19 ezabadde z'ekifuulannenge wamu n'ebibuuzo ebibadde biyitingana mu ngeri gy'akolamu emirimu gye. Moreno yawandiise ku mikutu gya Twitter nga bwe yeesiga entegeka za Fanan ez'okuleetamu eddagala erigema COVID-19. Eggwanga liraze nga bwe lirina abalwadde aba COVID-19 abasobola ddala eyo 28,600 wamu n'abakafa ekirwadde 1,058 era nga bino bivudde mu ssettendekero lya Johns Hopkins University. Mu ggwanga lya Latin America, ababaka mu gavumenti basindikiriziddwa okulekulira obuyinza bwabwe mu wiiki eziyise nga entabwe yakwenyigira mu ngeri y'okufunamu eddagala erigema COVID-19 etaali ya mazima na bwenkanya. Minisita y'ebyobulamu Argentina Ginzi González Garcia naye yalekulidde nga 19 omwezi ogwokubiri ku nsonga ze zimu ez'eddagala erigema COVID-19.
Mu Argentina abantu beeyiye ku nguudo nga beekalakaasa olw'obutafuna ddagala erigema COVID-19 kyokka nga abakungu bo gavumenti baalifunye dda. Wamu n'ababaka abasobola ddala mu 50 mu gavumenti bagobeddwa lwa kufuna ddagala erigema ekirwadde kya COVID-19 ng'ate terinatuuka mu bannansi b'eggwanga. Bisomeddwa n'Amatovu Justin ku MRU TV. Oluvannyuma lw'amagye ga Colombia okukola ennumba gasse 10 kwabo ab'akabinja ka Force Armed Revolutionary Colombia. Nakigonya Esther katuwe ebisingawo. Amagye gasudde bbomu ne gatta 10 kw'obo obubinja obutonotono obwetongodde era ne galumya basatu mu nkambi zaabwe mu mambuka ga Colombia. Bbomu yateekateekebwa mu katawuni ka Clama mu kibira ky'obukiikakkono bwa Colombia ewaali eyaliko omukulembeze wa Force Armed Revolutionary Colombia. Minisita w'ebyokwerinda Diego Morano yayogera ku Lwokubiri ku mukutu mugattabantu ogwa Twitter nti bannamagye ekikolwa kye baakoze kyabadde kya kukakkanya kabinja ka Force Armed Revolutionary Colombia akaaduumibwa omusajja eyeeyita Dante. Yagenze mu maaso n'agamba nti tamanyi ddi bulumbaganyi lwe bwatuuseewo era yagasseeko nti gavumenti tegenda kuwummula okutuusa nga Dante akwatiddwa. Ensonda enexfu yategeezezza omukutu ogw'amawulire ogwa Alpha Photo Protein AFP nti 10 baafudde, 3 bali ku bisago. Nakigonya Esther, MRU TV. Omulungi eyeekuumidde ku MRU TV sigala ng'okyo okyatugoberera ku mikutu gyaffe emigattabantu Facebook, Twitter, Instagram, oteekamu mrtv.s.kakekamengo.com. Amannya nsigadde ndi Deogracius Katono. Mubeere bulungi.